Saba nga beebaza Katonda olw'omukadde waabwe gwe bagamba nti kati awezezza emyaka 13. Ono mutuuze weerwe engoma e Fort Portal era katulabe emboozi eno mu bujjuvu. Luccy kyawuhira Adyeri.Yo weerwe engoma e Fort Portal agamba nti yazaalibwa ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokubiri mwaka 1983 emyaka 13. Agamba bazadde be ye mugenzi Daudi Kabairu ne Rebeka Tibareka nga baali ku kyalo kya Bulungi mu ggombolola y'e Bululya. Kati ye n'abantu be kimuteekesezza omukolo gw'okwebaza Katonda olw'okumuwa obulamu okumala ebbanga lino lyonna. Emyaka eno yefuna Mukama bajjo tolanga wamaani. Agamba nti Ssematalo zombi yaziraba. Agamba nti ekisa kya Katonda kye kimukuumye era nga yeetalwalangako okugenda mu ddwaliro. Yabazizza abantu bonna bamubeereddewo mu bulamu bwe. Okusaba okw'okwebaza kubadde kansala lw'engoma Christian Fellowship. Betty Mutebire Namwando yali gavana banka enkulu y'omu ku boogedde ku bulamu bwa Adyeri naye byazza ayitamu. Omukekulu Olusiima Ruhanga for the miracles. Mana imagine kula kurgomuzo otawele ekiwere kyakufyayo ky'emyaka ejjona. That is God. Omu ku bazzukulu Violet Nyakairu naye ayogedde ku bulamu bwa jjajjaawe. Akabali mukazi manzi nahabura omwani nahabura omuntu mukuru nahabura omukazi muswewe mu family kandi yagonza abantu kandi yagonza kugaba nabwekinyisiima Ruhanga okwamulinzire kuleka kasumikami. Sabira Adyeri kulembeddwa omusumba K.L. Dixon naye yeebazizza Katonda olw'omulamu bw'amuwadde. Abeno kucheki bw'emyaka ekitino birolangu taine ulcers taine cancer taine sukali tarukunulira tarukwocha byone ebintu byone byabyatenona. Mu kiseera kino ebiwandiiko by'abazungu biraga nti omuntu asinga obukadde mu nsi akyali omulamu ye mukyala Maria Branyas ow'e Spain ng'alina emyaka 16 n'ennaku 25. Omusajja asinga obukadde okusinziira ku Boye Joan Vicente Perez owe Venezuela nga wa myaka 13 n'ennaku 36. Jona Ntusingwire yakusakidde eggulire eno ku Lw'ettaka TV. Ate abatuuze b'e Mutungo mu byalo 7 basabye gavumenti okuyingira mu nsonga z'ettaka lye bakayanira n'omugagga Dr. Muhammad Kasasa Bule. Baagala ekozese aba Land Fund eggulire abatuuze ettaka lino. Abakulembeze n'abatuuze b'e Mutungo ku byalo 7 batudde mu lukiiko okusala amagezi ku ngeri gye balina okusigala ku ttaka lye bakaanira ne Dr. Kasasa Bule Muhammad abakulembeddwamu omubaka w'ekitundu ekyo Engineer Ronald bali mwezo Nsubuga, Meya wa Nakawa Paul Mugambe, bakansala ne basentebe okubaddeko n'omusanyusa kansala Moses Mugisha Okwera n'abalala beetali mu lukiiko luno. Ettaka lino liwezaako obunene bwa yiika 60 era nga liriko abantu abasoba Mukadde kalamba era ng'omusango guno gumaze emyaka 30 mu kooti. Oba banamateeka eyo obudde batutte obudde buwanvu nnyo olwaleero basala ntino basalawo ne bagamba ntino Kasasa nanyini ttaka enkya ne bagamba ate mukulu wa Sajja ye nanyini ttaka kati bileese obuzibu kati fe abatuuze ababeera mu mutungo awongera mutungo tutamanye tuli kwani ani nanyini ttaka. Kitwandisabye ekisooka paalamenti okuyintervina ku nsonga za mutungo. Tewali yali avudde mu gavumenti kutuyambako. Abantu baffe babonyebonye bangi baba tuteeka amayumba bangi baba tutema kooti gavumenti esirise. Abatuuze basula emitima gibeewanise ku mitwe nga baagala gavumenti eribagulire. Liriko abantu abasukka 10,000 nga liri ku byalo 7 nze najja mu 93 olw'okuba nti ekkooti eremeddwa okutubuulira ekituufu tetukyagala kumanya ani nannyini ttaka kuba ffe tulina lyabalangira. Twagala Land Fund ekolebwe Mutungo naffe tubeereka twekakasa we tuli. Gavumenti nga tukola budget
tusobola okukwata ssente ne tuziteeka mu budget okugulira abantu bano ettaka kubanga n'abalala bonna gavumenti esobodde okubagulira ettaka. Ntungo beetegefu gavumenti egende mu land fund eveeyo esasulire ettaka kwabo bannannyini tubeere n'obwannannyini. Olukiiko luno lubadde lulina okwetabwamu minisita omubeezi w'eby'ettaka Sam Mayanja kyokka talabiseeko era lwabuse bakukuluma ne bamusaba abawa olunaku olulala. Nga bwe bamukwasa okulwanira ab'ebibanja ate nga tuludde tubonaabona owulidde kye tumwesungamu era olwaleero ali ku minzaani tulabe aneekubira ku ludda lwa Kasasa mukwano gwe oba ffe ab'ebibanja ba innocent people. Ssebo Mwami Mayanja totya weetikka obuvunaanyizibwa jangu okakasa abantu obanga kyoliko kituufu. Abantu bali wano, ba MPs bali wano, ba meya bali wano, ba councillors bali wano, n'abatuuze n'abantu abalina ebijja byabwe nga biri kuno kwe baziika abantu baabwe balindiridde okubabuulira kiki ekiddako. Joseph Innocent Ssenfuma ne Marvin Museyeeye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala ate katugende tuwummulemu n'oluvannyuma tujja kudda n'ag'ebyemizannyo. Lager toast to the bold people taking charge of their play. Topic ne P7 mamuteedemu weekly exercises ezimuyamba okwetekera ebibuuzo by'akamanyi. Mukadde olw'okunaalimu ebikulu bino by'otasaana kusubwa. Tukulaze engeri ababaka Ssegirinnya ne Ssewanyana gye balina okudda ababalumiriza okukola ddiiru y'okubayimbula. Ssaabalabizi Dr. Kazimba ensonga z'etteekirikansa zimugubya n'obulabizi obw'enjawulo aziyingiza mu minisita amutapulira amateeka. Ab'ebyenjigiriza n'abazadde bavuddeyo ku biragiro minisitule byeragidde ku masomero ga nassale. Tukulaze owa Ukraine kyabazaamu guyita omukulembeze wa China eyakave wa Putin. Omuzadde alina omuzi wa P6 ne P7 bamuteeddemu weekly exercises ezimuyamba okwetekera ebibuuzo by'akamalirizo nga by'ebyemizannyo. Tosubwa engeri abakugu ba FUFA gye beetemyemu ku by'okugoba omutendesi wa Uganda Cranes. Mulimu n'omukwasi wa goal David De Gea atabudde abakungu ba Man U ku by'okuzza endagaano obujja. Gano n'amala Mbukedde Olwokuna agula olukumi zokka. Mukadde olw'okunaalimu ebikulu bino by'otasaana kusubwa. Tukulaze engeri ababaka Ssegirinnya ne Ssewanyana gye balina okudda ababalumiriza okukola ddiiru y'okubayimbula. Ssaabalabizi Dr. Kazimba ensonga z'etteekirikansa zimugubya n'obulabizi obw'enjawulo aziyingiza mu minisita amutapulira amateeka. Ab'ebyenjigiriza n'abazadde bavuddeyo ku biragiro minisitule byeragidde ku masomero ga nassale. Tukulaze owa Ukraine kyabazaamu guyita omukulembeze wa China eyakave wa Putin. Omuzadde alina omuzi wa P6 ne P7 bamuteeddemu weekly exercises ezimuyamba okwetekera ebibuuzo by'akamalirizo nga by'ebyemizannyo. Tosubwa engeri abakugu ba FUFA gye beetemyemu ku by'okugoba omutendesi wa Uganda Cranes. Mulimu n'omukwasi wa goal David De Gea atabudde abakungu ba Man U ku by'okuzza endagaano obujja.